zisimbye nganda gazonna zegalika bwegali sinemula ababuuzeemu zo zegalika kitegeza ngamba nti wano waliwo omwegadango omusawo yakakasa nti Mukunja alya mama wa Shiba nti omwegadango guli wano guli first class guli mu sirisamu region bonna ali abalya lumu Calvin Mukunja alya Shiba ne mama ndio omwegadango guli wano guli mu sirisamu series nga tatya buko omusawo ayinza okuba yanfera ne mugakiva ku kyo muvubuka ono gwendabanga ategeera okuba nti essaawa eno yeevulunga omuntu gw'empita omulalu angamba nti Mukunja baamuwa eddagala erimuyisaamu mu music industry naye yali sobye era bigenda kumutabukira emuga nti jajja lyali litya yalina okwevulunga siba omulundi gumutamuddira ate tatunula mabega afulume makindye yalya mingi tebakugamba nti okugenda ku ssiro gwolina okunaabira mu mwalo gukulukuta kati gwe buli wateekanga kaakabanga n'okoleeza live yava ku live ng'alya bulya nodamuza munda wali era omusawo yangamba nti Mukunja ajja kumaliriza ku by'omulalu embaga wali tolowooza ku bya mikolo yakyala bukyala tewakyala n'abasawo n'olyoka osobye eddagala kati byebizibu byolina omusawo agambye nti omulalu mwevulunga omulundi ogu omute ne maama omuleese n'okola ebya firisaamu byebizibu byolina naye tegenda kukuyamba oli agenda kukuwambulula okuleka nga yanfera yali ayagala kunzibaza Mukunja n'olya mama wa Shiba nga tetumanyi yali ayagala kunzibaza information kati kale kamboze mwe mukufaayo ennyo lwaki Mukunja yalya Shiba kati gwali naawe olwanira ki kulya wali olwanira ate mbuuza nti feno tutakulamu fena agalaba ewala naye obubira otya Shiba nga nawe toyagala kulya tutakulamu kwayala omusawo bwangamba nti Mukunja oyo gyayolekera ndabayo wali we nali nkulabulira wali okibuukiramu okitegedde gwe wali ongamba mmuta wali olabukira wali okibuukiramu abaana bano bantwalire mu nju gende wa mami genda olabe TV ndabayo ndabayo wali we nali nkulabulira we wali obuukira kasitawo wakulemerera nemanya nti mugamba wange ate gwe wawona nakugwa ddala agenda mufana mu Tanzania yangamba awo tebasobezaawo bw'aba akugambye nti ly'omulundi gumu era atunula okulya walya ne kati oyinza obutalya wali okubiddwa akabanga nga Shiba olabira ddala ng'oli ku Zowena yalabanga babi tonvumya abaana baneni yupi zinikira eyo ate mwabantinkuula ebivumo kati ongamba otya ndi Mukunja yalyanga Shiba ng'alaba babi oli musiru ngieko gireke ku sementi musajja Mukunja Mukunja weevuma njaga weevuma ki kuwoomerwa njaga naye ebigambo bamubijjawa singa ebigambo ebyo byali bisobola owanyisibwamu ssente Kayanja singa wagula ennyonyi otutte ekata alidde oliriddeko ne mu nnyonyi mutoyi ganya okweggula Mukunja ate tosobyanga ddagala nze nkimanyi nti oyagala kuyita mu music industry eddagala lyakuleetera obuzibu kale kambozeyo mbale njayitamu Mungu bawangaze namukubye ndi ne King Shiba Sonko oyo naye tatudde laba abeera n'abampi ali abampi abampi bajja n'ebizibu twabyawala atya entambuza kati Sonko gyakutambuza buli Sonko omumpi kalifuna olubuto ojja tulaba kimafiya ate oli teyalufuna naye oyo omwana nti naye tumulinda emyezi giba 8 okutegeera n'ataatawo mutuufu tatawo mwana aba asusa obuwanvu bwa maama we omwana Sonko ensene egenda kuvuga kimafiya walya Rashida wakaza nti nomwana mwanvu oba mumpi ono omwana agenda ba mumpi nga muwanvu omanyi nti mwaba abampi muli waba wanvu kubbo kati ejo waliwo yazze waka netubateekayo netubapostinga naye nga tekadola musinga obuwanvu kadola mukoma wa kati waliwo mumpi Aisha amulabako oli tuli ku Rashida kati ate yazze ng'oli mumpi nnyo
Kali nabo mugenda bama bampi n'abawanvu. Atujja kola bagamba bannabwe bawanvu.